atereera ebbanga lyonna tubonaabona bapromota tubonaabona lwa kubeera Balamu, Keti, Emma ne ttiimu ye nenwana mpaka nenoonya pulezidenti mulabye mu mwezi gumu emirundi 3 antwalayo ensonga zange naye ensonga y'abapromota nga ngisoosowaza nnyo mpaka pulezidenti bwe yavuddeyo kuba namukambwaliramuko pulezidenti bwe twali lwakitula namugamba pulezidenti kuba bwe natuuka twali abantu nga 6 pulezidenti kyava agamba gwenkumanyi musinguzi naye bagamba nti muli ba exploiter kigambo ekyo kyali kyantabanya naye namaani nkikwata batugamba nti muli ba exploiter ekigambo ekyo nga nkiwulira nnyo nakiwulire wa Salimu Sale nenkiwulira ne Mbayimbi ngenda okkibuuza nga bagamba kitegeeza bunyunyuzi awo ne zivaako nze omuntu ayingira mu mulimu gwange mba sifaayo kuba bigenda kuddirira nze omulimu gw'obwapromota okuba nti mbalobingira kyankyaya mukwano gwange Salimu Sale manyi kitegeeza okuluzinga omusajja nga Salimu Sale lwa mulimu gwaffe naye bapromota nga Keti, Emma ne Balunywa ani ne Balamu be bagendayo babeera mu nsonga zaabwe ziri personal teboogera ku mulimu gwaffe teboogera ku bapromota mpaka pulezidenti naneetondera nabaga nedda temuli ba exploiter naye gwe tosaagako nankomyawo mpolampola naga muli bamanyi muli ba investor n'atuwa appointment eyasembayo gyo ku Sande nempita bammemba bonna era Keti ne Emma nga bagamba abantu temugendayo aba abalabibi mpaka lwe nafuna abantu luba ali omu kubatuza emabega naye oluvannyuma yatereera n'atugoberera tugenda ewa pulezidenti bwe twatuuka ewa pulezidenti yali ategedde dda kyetwagala era teyatukkiriza nakwogera kigambo kyonna era nemuddamu nemugamba muzeeyo ffe ba exploiter ffe tuli mu maaso go nemu abaganda temusaaga n'akitegeera nti kyali kyatunyiiza n'abagamba muli ba investor muli bantu b'amaanyi nnyo mu ggwanga naye tumugamba naye omusolo gususse kyava gamba eyo nonsense yakozesa nakigambo that is rubbish kikigambo kyeyakozesa n'agamba nze promota nyina we bakwasiza olwaki omujjako ssente bw'otegeka ekivulu nga nfuna akasolo ku bbiya ku soda ng'olabira ddala ensonga azimanyi bulungi ne tumugamba oyo mukazi awajjenda nze namukulu misumali okusembayo yatugamba tatumanyi ne twagendayo era teyayogera kigambo kyonna nti atuwadde biliyoni esente omukyalo oyo n'atuwayiriza n'atugamba nti mbwe yatuwa ebiliyoni tugigana bayimirira batanga bagana ebiliyoni pulezidenti n'akwata essimu n'akubira Beti n'amugamba abapromota bandi wano bandi mbulago sente zaabwe ziri luddawa wazisaasaanya otya jukira twati oba omulaba batuwulira oli byayogera kinasinga okuwuliramu nga nnyonnyola olugero naye kinasinga okuwulira nti ebiliyoni baagigaana ko pulezidenti nti anti bali bangi kyava mugamba ajja kuddira enkeera be yava ku ssimu yakubira PS omukulu Ngoobi babulira olugero babadde bampadde kwennyonnyolako nendoza kanveewa n'olumu kaakati omukulu Ngoobi kyava mugamba n'amulaga nti tewali ssente kyava mulagira nti genda microfinance weewoleyo biliyoni 5 n'eno 5 osubira promota engalo nezikola ki era n'agamba musinguzi waali wano asoma essimu ye nengisoma nenyiwa omukulu Ngoobi era nemugamba nti ekiwayi kiri ekyondi Kampala kyali kikulemberwa Balamu Balugaale naye wamuwa omulimu naye wa vice we waali omukulu n'ayimirira era kyamusanyusa nnyo nga ayogera ne mukulu Ngoobi n'agamba tulina ekiwayi ekyekibuli yasooka kugamba Nakasero nama n'akitereeza ti ne Kampala mukadde n'abagamba mwenkeera omukulu Ngoobi agenda kukubira essimu omukulu Ngoobi yalwawo kunkubira essimu n'engikuba n'agikwata n'agamba abe mu ofiisi mwendi n'ensituka n'ŋŋendayo n'akubira wa revenue nemugamba wa revenue emisolo gisusse era ate nemugamba obwega music industry tereere nemugamba leeta abayimbi babeere wano bapromota babeere wano babouncer babeere wano service provider babeere wano otubuulire ensonga tujja kuvaamu music industry eteredde nemugamba sente zaffe ekisawo nzize nakyo mu motoka zitule tugende
kyava agamba ebbaluwa ngenda gikola era enkijja kumaze okutuukibwa mukulu Munyonyi era binatuukawo ebbaluwa nga bamaze okugiwandiika ekiwayi kino n'akawunti yaabwe n'ekiwayi kyaffe n'akawunti yaffe ne tugiwa mukulu Munyonyi. Mukulu Munyonyi tiyali mubi n'addamu n'atusinkana ku Sheraton, twali abantu babiri ne twogera naye nabuganga mujje mu meeting bwe twagendayo tutwamusangayo twasangayo abakulu bano era ne twogera bulungi nnyo ensonga ne zitambula bulungi. Wayitawo ennaku nga ziizo 1.5 negenda ku akawunti y'abantu tetuli mu bbanga erabika yamalala nnyo zakeerewamuko ne tugamba nti anazikwatidde mu bbanga twali tuli awo nazo nezikola ki nezituuka era nga tetunabakola official communication bamemba baffe abadde batukubira essimu nga tubagamba kati nga bomanyi tewabeera ssente ebigambo bibeerawo ne batandika okunkubira abakulu tebatugambye mumumanyi tone sempije yebbanga byonna bira negative n'agamba ssente bilioni 10 basadde ku akawunti ya Abe yazibbye dda doyi aguze emmotoka emmotoka nagiguze nekali essimu ekali ate seemu n'obuzimba ate nabwo mbulina naye si ssente zammwe ssente zange kaesi noba tekamuluma naye kajja kuluma kakati mu bufunze ssente ne zijja 1.5 nene 1.5 kakati ssente ezo ensaasanya yaazo zitambudde zitya buli muntu agende mu nkambi ye annyonnyole abakugu ssente weziri teziriiwo ezafulumye zitya era baani abazifunye. Kakati awo wetuli olwaleero luno embeera bwe yabadde awo ng'etawuse nga bomanyi nti mu kunoonya ssente abantu tebabaawo naye bwe zimala okulabika abawi b'amagezi ne bakola ki nga bomanyi Balamu Balugaale muto wange oyo naye musiriikirira dda naye ku ssente z'abapromota nze mulimu guno ngwagala nnyo okusinga ebirala byonna nze byankyaya Genosali Musali namugamba sifuukangako mukwano gwo kutta bizinesi yange era sikyagenda Wasali Musali n'okumukubira essimu sikyamukubira olunaku lwe yalaga nti tatufaako atuyise ba exploiter aye tateeka ssente zaffe mu ssako eyo nenvaayo era Wasali sigendayo n'essimu sikikubala kulaga nti omulimu gwaffe ayagala gufutyanka bwe tube nakifuna ate nga yajja atuyamba okuva emabega. Tulina abantu basatu abatuzizza emabega era abatutawaana era ne ssente endala bwe zinaalwawo okujja muzibuuza abantu bano mu manga. Asooka bamuyita Balamu Balugaale. Balamu Balugaale yakoze ekintu eky'obujoozi oba kyabuyabuya simanyi Balamu oba akola ngaani yakutte essimu n'akubira abakungu mu gavumenti n'abagamba batugambye nti baggyeyo ssente ne bazibaleetera ekintu eky'obujoozi ekiyinza okuleetera obuzibu ne ssente nezitakola ki. Lwaki bapromota abakungu ba gavumenti batwagala twefuula nnyo abagezi twefuula abagezi twogera ku buli kimu tuli bagezi mu mbeera zaffe kuba tuli basiru omuntu ateekateeka ekivubo ekyafe biliyoni n'akuŋŋanya abantu bamusiru naye twegeziwaza nnyo mu buli kimu. N'agamba bagambye bakuwadde ssente tetulina ssente mukungu wa gavumenti yenna tutwawa ssente okulaba nga tuwa ssente za sabo taliiyo. Balamu n'atuzza emabega. Balamu saagala nnyo muteekako kigambo kibi naye agenda kumpalirizo kyogera. Balamu ekintu kyatafunaku wakiri aba ayagala kife nekyalimu nga mulimu abalala bagenda okukifunamu era aba tayagala kikuke. Kati bwe twogerera wano chairman Katongole taliiwo ye chairman wa WhatsApp Keti mumulaba taliiwo wano Emma taliiwo wano kakati n'ekyokusazaamu meeting kivudde luddawa era ogenda okulaba balunywa taliiwo ogenda okulaba ng'ekiwayi kire kyatuzza emabega emyaka 4 era ssente zizze era balwana batuzzeeyo emabega. Kakati Balamu ssaawa zino akola nnyo meeting egenda mu maaso mulimu ekitiibwa Munyonyi Idi mulimu kubanze bagambe nti sigenda kutuula ku mmeeza yonna na Keti na Emma na Balamu kubanga tebakolangayo kintu kyagaliza abalala kufuna ekyo sikirabangako. Nze mbaddeyo ebbanga lyonna nga nteekateeka ebivulu byansaze twasatu mu obunadde enfudde naleesa awiro namusasanyizaako myezi nga 10 n'okusoba 10 nga mu 3
nensasula abayimbi baffe abaawano milioni nga 13, nensasula ebyuma milioni 7, nensasula publicity milioni nga 8, expense na nemo milioni nga 4. Bembagamba sente zenafunye mujja kuseka. Ofuna bulungi naye olwokuba nti ennaku nga 5 mabega nesinkana pulezidenti munnange nali musinkanye nensooka musimba oluseke kwegamba nagenda okuyingira mu nnaku enkulu endongoza negezamu okuzita emirundi 3 zansanga mbuze eki neteeseteese era bakubanga sente zona nzeewoze mu sako singa ne mukuyiiya butya benzizaayo naye okuva lwenakoze ebintu ebyo byonna sente zimaze okujja Balamu asitudde ogwa wansi ne waggulu naye mbagamba sigenda kutuula ku mmeeza kuli Balamu abadde minisita ebbanga lyonna talina kyonna kyakoze kutufunira sente. Kenzo mu mululu gwe sente azijjayo n'azija n'abantu babatono naye azijjayo naye omusajja gweta Balamu taloobingangako okulaba nti pulezidenti atuwa sente mu bantu namaze kulemera kera zino sente 70% nze nazijjeeyo era pulezidenti nampuunawe mbakazindaalo essaawa zino Balamu oba pulezidenti amukubidde essimu oba yeewayiriza kuba byonna abisobola agaye pulezidenti amulagidde agenda asinkane mu Juni asinkane baveeyo basibintoli 3 n'eri baveeyo 3 simanyi sente weziba tutunazifuna tamukubira bezimala okujja ate olwoza essimu nezifuna kati essaawa zino wetwogerera Balamu minisita mu Juni nsindiseyo Yasiini ne Katongole netusindikayo Katongole ne Mayanje baffe abantu 3 bagenze okwogera ensonga lwaki sente zinaba kujja n'embeera eneero webale nnyo kakati Balamu kati ali bize nnyo simanyi lwaki tabadde bize bali sente nga tezinajja obufunze njagadde okubawaamuko kapulifa katono akazindaalo ngenda